Yo, this is from Kitalo Mukebere ku bantu bammwe abatambudde yes mu kire kyakesezza olunaku olwalero akabenjedde kabusa kagudde ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu mu kitundu ekimanyiddwa nga Sinalya mu tawuni ey'Ebbombo era nga abantu abawererako ddala musanvu bebakakasiddwa okubanga bafiiriddewo mu kabenje kano so nga ate abalala bapooca na biwundo mu ddwaliro. Akabenje kano kavudde ku mmotoka ekika kya Fuso eyabadde etissa amanda ng'eno kigambibwa nti yabadde ewenyuka buweewo ate nga yavuzza kimama oluvannyuma lw'okuyisiza waatanaba kuyisiza bw'atyo n'atomeragana n'emmotoka ekika kya drone taxi eyabadde eva eggulu ng'edda e Kampala okukakana nga abantu abonna bafiiriddemu. Kitalo nnyo kitalo ddala. Mwasuze muti abalungi abagalwa bekomede ku piki the news anchor mbanirizaako mu dakiika eno yennyina era nga bwentyo ntwala omukisa guno okubebazaako gyonna gye mutuusaako engalo eyo gye musinzira. Entisa yabuutikidde abayizi abasomesa wamu n'abazadde ba Bwera Secondary School olw'amawulire g'okufa kw'omuyizi ow'essiniya ey'okuna eyategeerekeseko Agasulaina n'abasirye nga kigambibwa nti ono yakoze bulungi nnyo ebibuuzo bye ebyasose era nga yabadde mulamu nga talina yadde ewamuluma ng'era ne prep yazigenzeemu nga mulamu tteke wabula enviiri zabawedde ku mutwe okukya ku makya ng'ono embeera yeetabuse era ng'olwabadde okumutuusa mu ddwaliro lya Bwera General Hospital ne bakabatema nti n'abasiri yassizza dda ogw'enkomerero. Kino nno kyongedde okutiisa abazadde oluvannyuma lw'okuba nti omuwendo gw'abayizi abali mu kufiira ku masomero buli lukya gweyongera. Abangoberera wakayita ennaku mbale nabatuusaako amawulire g'abazadde abaava mu mbeera ne batwala essomero erimu mu disitulikiti y'Embale mu kkooti nga baagala bwenkanya oluvannyuma lwa muwala waabwe okulwalira ku ssomero, essomero litamuwa bujjanjabi ate netalwala buvunaanyizibwa kubategeeza ku mbeera muwala waabwe gy'alimu wabula embeera ng'emaze okusajjuka baabakubira essimu nti omwana mulwadde. Baali bamutuusa mu ddwaliro n'ava mu bulamu bw'ensi eno era nga bano bagamba nti essomero lyalagajjalira omwana waabwe. Embeera eno yatuuseewo mu disitulikiti ey'e Kampala wadde ng'essomero tetunnalitegeera tebalyasanguzza wabula ng'oyo ye mwana ow'obulenzi yavudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okusalibwa ekyuma ku ssomero. Ono n'ateekebwa mu siikibbe ng'era obujjanjabi tewali bulungi wabula ate abasomesa ne batatwala budde kubira bakadde ba mwana ono kubategeeza nti omwana wammwe mulwadde oba ekyuma kyamusala mumufunire obujjanjabi obusingako wano wabula balabye embeera esajjuse kwe kuyita abazadde okutuusa omwana waabwe mu ddwaliro nga tatanansi yamulya dda era nga bw'atyo yamaliriza afudde. Kitalo nnyo kitalo ddala naye abasomesa mwe revising mukimanyi bulungi nnyo nti ku siikibbe zammwe mubeera na bupanado bwokka ebiseera ebisinga pozi ne fragile so bw'olaba embeera ng'ekuyinze ng'obudde bukyali kubira omuzadde yajja kutetenkanya butya bwajjanjaba omwana we asobole okumuzza ku ssomero. Mulayini yennyini ey'abayizi okubanga ate bafa mu ngeri etategeerekeka mujjukira emboozi y'omutabani ono gwe nabatuusaako poliisi gwe yategeeza nti omusajja waayo yamukuba amasasi oluvannyuma lw'okwagala okutoloka era nga bamutira wali eri ku poliisi e Nateete oluvannyuma lw'okuyoolebwa mu bikwekweto ebyali bikolebwa nga banoonya abamenyi b'amateeka. Weewaawo abamu ku batuuze era n'abeerabirako n'agaabwe bagamba nti omwana ono poliisi yamutta tannatuusibwa ku poliisi era nga mutta kumonyola nsingo. Tuze mutya nno bannyabo ne bassebo munange ne waffe bitalo byereere munenga waliwo famire eri wano hambo family mukyala munaku bambi awedde akaana ke paka senior 5 akaana bannange kayina empisa ku kyalo akaana kaagala Katonda akaana nenga tekakuyitako kakaka mukasirise mwana gwe kusanda omwana ava ku chacha ayitirako ku puulu banebazanyira puulu mwana ayimiridde ku kkubo drone nejja kusawanga 10 n'eyoola abantu basatu bwe yakwata babuza Derika aliwa nti uyo lwakwata mwana bamnyola ensingo n'etunula eri ndoza ngeri babagambe otuuka bo mukole mutya bambi mwana tebamuwadde chance eyogera omwana abantu abaliwo ba eyewitness bagamba omwana olwamunyola amaanyi ne gamuggwamu nti ne bandi mulesaawo yali mulambo mwana gw'omwana ne bamutwala ne poliisi n'eleeta report mbu omwana bamukubye amasasi ng'agezaako okutoloka. Kyokka mazima ne weebuuza omwana w'emyaka 17 atoloka ate omwana tabbanko wadde ku kyalo talina nagwe yali alwanyeeko naye wadde mwana ali mu senior 5 asomera wali Continental bitale ebiri erungujja ne weebuuza omwana omuto lwaki bakubye magulu bakubye kumutta mu kifuba
baade babuzaabuza bujulizi omwana olwedde baamunyodde baamututte mufu kyokka ekyannumye ekyennaku oluvannyuma batugamba nti Deriki baadde banoonya mulala bannange ennaku eri erungujja kyannaku nnyo. Bitalo byerere omuvubuka Richard Magala ng'ono abadde mutuuze ku kyalo Luwafu mu Makindye yasirittuse n'atuula ku mutayimbwa ku mwala oguzimbibwa ku luguudo mu bitundu by'e Makindye ne gumuyitamu okukkakkana nga afiiriddewo. Kansuubire nti okitegedde bazimba mwala wabula nga emitayimbwa gyalekeddwa nga gigiginadde. Ono asirittuse oba yasirittuse olunaku lw'eggulo n'agwa ku mutayimbwa okukkakkana nga gumufumise gumuyiseemu ekyamuviddeko okuba nga te assaawo gw'enkomerero. Mu ngeri y'emu ye omusajja atannategeerekekako mannya wadde nawa gy'ava oba gye yava ewatuufu ng'ono yapangisibwa okujja okukola ogw'obupakasi era ng'abadde alima mu nnimiro y'omu ku mutuze mu Kyotera. Yavudde mu mbeera n'atemako abaana babiri emitwe n'agisuula ku ttaka era ng'abatuze bo abatemyetemye bambe n'abaleka nga batiirika mu ssaayi. Ebitongole by'ebyokwerinda mu disitulikiti y'Entungamo ne Ibanda bikutte abantu 3 abagambibwa okwenyigira mu kutta omulenzi w'emyaka 12 n'omukyala w'emyaka 33. Kigambibwa nti omukyala eyattiddwa emyaka 33 yabadde apangisiddwa taata w'omulenzi ow'emyaka 12 naye ng'oyo yattiddwa ng'ayagala amuyambeko bamubuze wabula ate oluvannyuma taata w'omulenzi bw'atyo ne yeefuulira bombi okukkakkana nga abasse. Omuyizi ow'essiniya ey'okunata yasanguziddwa mannya okuva ku ssomero erimanyiddwa nga Rock High School mu disitulikiti ey'e Tororo ye yazadde ng'anaatera okukola ekigezo kye ekya physics. Kigambibwa nti ono olubuto lwatandika okumuluma ku ssaawa 9 ez'ekiro bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro ng'ayambibwako nnansi w'essomero era ssaawa zaagenda okukwera 11 ez'okumakya ng'asindise omwana we ow'obuwala. Omwana ono yamulekedde bakadde be nga bagenda maaso okuba nga ate bamulabirira bw'atyo n'akomawo ku ssomero okuba nga ate akakkalabya ebigezo bye. Olunaku lw'okwosa eggulo wakati wa ssaawa 5:30 okutuukira ddala ku ssaawa 9 ez'emisana poliisi wamu n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala okuli UPDF ssaako abakulembeze b'ebyalo bakoze ebikwekweto mu bitundu by'e Kinnawattaka, Mbuya, Katoogo, Kaggo wamu ne Kaleerwe mwe bakwatidde abantu 20 abagambibwa okusuza abatuze b'oku byalo bino ku bunkenke oba ku tebuukye. Mu bikwekweto bino baazudde ebintu omuli enjaga, obwambe, amajambiya wamu ne layini z'amasimu n'ebirala nga bino bye bibadde bikozesebwa abavubuka bano okuba nga batigomya ebyalo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ye yategeezezza ku nsonga eno. Ebyo nga bikyali awo ye mama wa Yasini Ssekitoleko eyakazibwako erya Machete mu bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abavunaanibwa mu kkooti y'amagye avuddeyo n'awanjagira mutabani we obutakkiriza misango gy'abateekebwako olw'okwagala okusonyiyibwa. Ono asabye ebitongole ebirwanizi by'eddembe ly'obuntu okuyingira mu nsonga z'abaana baabwe kubanga baasibwa nga tebalina musango. Okuzzaako emabega katono ddala mu mwaka gwa 2021 bo abadde eri monita baavaayo ne bakakasa eggwanga nga Parliament bwe spendinga akawumbi akalamba singa bagenda maaso okuba nga ate bapangisa tenti nga balina olutuula lwonna. Tenti ezo mu bitabo batulaga nti ziggwerako akawumbi kalamba ak'ensimbi. Yenno omuzungu amanyiddwa nga Samuel Leeds ng'ono businessman mu ggwanga ly'e Uganda era nga gye buvuddeko yasimattuka akabenje oluvannyuma lw'okuwona bw'atyo yagenze maaso okuba nga ate awa Uganda ekirabo kya ddwaliro era nga yategeezezza nti eddwaliro lino yammazeeko akawumbi kalamba ak'ensimbi z'e Uganda wali eri $300,000 ezaamugenzeeko mu kuzimba eddwaliro era nga batutegeezezza nti lirimu ebitanda 64 era nga yalizimbye mu disitulikiti ey'e Jinja. Kino agamba nti yakikoze olw'embeera embi gye yasanga mu kujjanjabibwa nga amaze okuba nga ate afuna akabenje n'ategeera nti bannayuganda bayita mu mbeera enzibu
ddala okufuna obujjanjabi. Kino nno kyaviiriddeko bangi okugamba nti kyokka weewuunye eddwaliro linyiridde bwe riti era lifaananye bwe riti ku kawumbi kamu, naye nga wano batwala obuwumbi n'obuwumbi ate eddwaliro era n'otaliraba nako. Ate nga bamu baagambye nti mukiweemu ennaku ntono nnyo eddwaliro lijja kuba terikyaliwo, nga nti ebitanda babibbyemu dda ng'ekizimbe baakifudde kya birala nnyo. Bwe batyo bwe bategeezezza. Abamu bagenze maaso okuba nga ate bamusiima era ne bakoowoola oli omuzungu wa bodaboda ku mukutu ogwa TikTok ne bamugamba nti ave mu byekisiru by'akola mbu akola content agende mu maaso okuba nga ate akoppa muzungu munne eyagenze mu maaso okubaako ettaffaali lyagatta ku ggwanga lya Uganda nabo abazimbira ebintu eby'omugaso we bityo kwe bali mujjuukiriranga. Poliisi yo yakutte n'eggalira eyali ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka ne banne bwe babadde bagenze ku kitebe ky'abambega okweyanjula era nga bwe bwakeeredde baatwaliddwa ku poliisi e Nateete gye bakuumibwa mu kadde kano. Omukulu amanyiddwa nga Uptop Boss yavuddeyo n'asaba abakulu mu kintu kino okukomya okuwuddisanga abantu babeeko ekintu oba ebikolebwa eri abantu naddala abo ababa bakoseddwa mu mbeera nga zino. Lekeraawo bino ebintu by'okukyamuukiriza njagala mukoleyo ekintu nga ba victims bagenda ku benefitinga mukoleyo ebyawandazi tugaye nti bannaffe bano wadde babi naye leero bakozeeyo ekyenjawulo tubakubireko mu ngalo. Bino ebyokuddawa ne mutukyamuukiriza mbu simanyi Kisaka mubakutte biki ebyo victim w'omukiteezi talina wagenda ku benefitingira. Njagala mutunuulira amayumba g'abantu ago. Abantu nakati bakyakosebwa amazzi gakyasalako amayumba g'abantu. Weebuuza ezo kati family ziri ludda wa baba balina abaana baabwe bakyasoma. Tunuulira amayumba g'abantu abo bonna abantu bali affected. Bannange tetubasaba bingi naye olw'olumu at least muddizanga ku bantu bammwe. Gavumenti eno tejja tugamba nti ssente tezirina. Bomba nga musobola okukwata biliyoni 2 ne muziwa kampani ya Roko temusobola kukwata ssente ne mukompensatinga ku bantu bano kale at least ne mumbaddizayo half ku properties zaabwe ne tuga nti leero wadde babi naye ate bakozeeyo ku kyenjawulo bakozeeyo eky'obuntu. Mumanyi okutuga nti bannange temukompeyalinga Uganda ku nsi z'abazungu naye bannange naye kitandikirwako kisobola okubalema. Nalaba wano omusajja baali bakola maintenance baconstructor ne beerabira okuteeka kooni we baali bajemani holo cover. Omusajja bwe yajja nga atambula n'agigwamu bwe yagigwamu n'okugulu tekwamenyeka wabula yanuuka n'anuubuka ne bamukompensatinga. Uganda yaffe nakino bannange temugaa kiba kinene nnyo temusobola kikolera bantu bammwe. Banna Uganda basasudde buli kimu ba imposingako ne bakisasulira buli kimu bakisasula kuva ku ky'omuntu ne bw'anoonyaawo okupama tasobola kupamira bwereere. Neche mugamba temusobola kukwatira abantu bano ne mbawaayo kasente ne batereza obulamu. Family zino ziri kuki ekyo kinene nnyo temusobola kikola. Gavumenti ku sente zeyina zetuwulira aigigi ya fulumya luli eri report simanyi nti buli lunaku babba sente simanyi biliyoni 12 buli lunaku. At least mukwatayo ne mukola muko omuntu ne mugamba nti leero katukoleyo ebyawandazi abantu bakolera ekintu kino tubakubireko mu ngalo. Naye abantu bamwe ne bakaaba nga buli kimu bakisasudde buli kyemujja nti tugenda bajjako sene za kino ne bakisasula. Lwaki abantu bana at least ba victims tembakwatirayo kasente ne bagenda ne batereza obulamu. Tunuulira embeera amayumba g'abantu goloza zino zonna family zonna ziri ku kibali luddawa bwe baba balina abaana nga basoma abaana baabwe bakyasoma. Kyemugamba Uganda tuli baavu nnyo to the extent nti kaposhoni k'abantu bano government tesobola kakompensatinga naye bambi tebalina wakuddukira. Bwe babanga bannayuganda tebalina wakuddukira. Uganda ly'eggwanga lyabwe bannanga olw'olumu mukwatibweko ku nsonyi mubeeko we muyambira abantu mugaye nti ku bbanga lye tubakamidde leero katuzezzeeyoko nemmwe ne musombanga busombi ne mutabaamuko abuntu mu bantu bammwe. Bannayenze kyensaba kiri kimu mukwate ku ssente mukuŋŋaanya abantu bano buli muntu yenna gy'ali. Abantu bano babaddizeeyo kasente bagende batandika obulamu. Bino ebyokukwata Kisaka tebirina bwe bibenefitingira victim tebirina bwe bibenefitingira muntu ng'abantu baabwe bafiira mu kasasiro tebirina bwe bibenefitingira muntu ng'ennyumba ye yasalwako amazzi.
Polisi mu Kitezi ng'ekulembeddwamu omuduumizi waayo Charles Twino Mukama bw'etyo yavuddeyo n'eyungula abasajja baayo okugumbulula abatuuze abaakosebwa kasasiro eyabumbulukuka gye buvuddeko nga bano babadde beekumyemu ogutaaka nga bawakanya enteekateeka ya KCCA ey'okubanga egabira musigansimbi okuva mu ggwanga ly'e Ghana ettaka lyabwe. Kinajjukira nti bano baalangidde minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Ky'ofatogabye okubeera munnanfuusi n'ensonga zaabwe yazisudde mu gguluka. Ssenkulu wa KCCA ow'akaseera Frank Rusa alabudde abatuuze abaliraanye kasasiro w'Ekitezi nti essaawa yonna akabi kandiddamu okubagwira era bw'atyo n'abasaba baabulire ekifo kino ng'obudde bukyali. Frank Rusa agamba nti waliwo enjatika ezaazuuliddwa abakugu mu kasasiro ono nga ziraga nti akadde konna yandiddamu okubumbulukuka ng'abantu basaana beetegula ekibambulira. Okwogera bino Rusa yabadde mu kakiiko ka Paalamenti ak'ensonga z'obwa Pulezidenti bwe yabadde alabiseeko gye bali oba gye kali olunaku lw'eggulo okugezaako okunnyonnyola we batuuse ku by'okukwasaganya akasasiro mu Kampala. Speaker wa Parliament Anita Ntamong yagenze maaso okuba ng'ayozaayoza omukulu amanyiddwa nga Pius Perry Biribonwoha ono nno nga yalondeddwa omukuleri Kaguta Museveni ku kifo ky'omulungamya w'ebyamateeka mu ggwanga. Ono yazze mu bigere bya Francis Otuke gwe yabadde amyuka era nga ofiisi ye yamukwasiddwa olunaku lw'eggulo okutandika emirimu gye mu butongole. Ebyo nga bikyali awo munnamateeka Robert Lutalo Muhaire yakubye pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga ki Uganda Law Society Isaac Semakadde n'ekibiina kino mu kkooti lwa kugoba ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka abadde Solicitor General Francis Atoke n'abakiise baabwe ku lukiiko lw'ekibiina kino. Ono ayagala kkooti esazeemu okugobwa kw'abano ng'agamba nti kyakolwa mu bukyamu era kimenya amateeka. Kkooti yataddewo olwanga 15 omwezi ogujja okutuula mu nsonga z'omusango guno. Ate ye omukulu amanyiddwa nga Kasuku avuddeyo n'akangula eddoboozi ku nsonga z'omuto amanyiddwa nga Pius eyayita Bianca ku mukutu ogwa TikTok ng'ono yazaalibwa mulenzi wabula nga yeekola eby'ekiwala. Ono ali mu mikono gy'omukulu amanyiddwa nga Henry Mwanje era nga bangi bavuddeyo nga banenya Henry Mwanje okuwagira ebikolwa omwana ono byakola eby'okwefuula omuwala ate nga yazaalibwa mulenzi. Kasuku ategeezezza nti omwana ono asaana ateekebweko omukono ogw'ekyuma sinakindi atwalibwe kampiringisa nga tannayonoona balala kubanga agamba nti katuwe bisusse kubanga yatandise n'okusiba enviiri naddala nga za kikyala. Kasuku agamba nti ono tasaanidde oba tagwanidde kukuulizibwa mu society ng'abaana b'abalala abakuzibwa obulungi balabirako oba nga bayigirako. Awo nno wasinzidde okukoola bonna bekikwatako bagende mu maaso okuggyayo enjala oba emikono egy'ekyuma ku mwana ono bwe batakikole ye mweteefuteefu okubanga ayingira mu nsonga ze. Omukyalo omu bw'ati abadde ku Talk and Talk Show bw'atyo yagobeddwa era nga kino kyamenya omutima gw'omukulu amanyiddwa nga Frank Ntambi. Yawandiise n'agamba nti I can reliably confirm she has been let go of the Talk and Talk Show. Thanks Kasuku for giving her a chance, Bambi, as you've given to us all. But then Dictator Aladdin wasn't comfortable and he did everything to fail her. Sad world, but hopefully God gets her somewhere she can feel loved and gratified. Life moves on anyway. Ono nno baamwanukudde omukulu amanyiddwa nga Jenkins mu kaseera nga yagambye nti give a chance as well Frank Ntambi, take her on the Sunday Nation address bw'atyo bwe yamutegeezezza. Frank Ntambi yatutegeezezza yatuwadde amawulire ag'okugobwa kw'omukyalo ono era ne yeebaza Kasuku olw'okumuwa chansi nga nabo bwe yabawa chansi. Naye agamba nti Dictator Aladdin ndowooza ye mukulu amanyiddwa nga Sendi yabadde tali comfortable era nga nti yabadde alina okukola ekisoboka kyonna okulaba ng'omukyalo oyo ava mu programu yaabwe eyo. Bw'atyo n'agamba naye kasita obulamu bugenda mu maaso era nga asaba Mukama Katonda yonna gy'alaze amutemera ekkubo afuna abantu abakola ki abamwagala. Awo nno Jenkins we yasinzidde n'amwanukula n'amugamba nti yowayi naawe osobola okukola ki okumuwa ku mukisa eyo gy'oli. Anyways, ko akabinja k'abaana balenzi bano aba dormitory nga bwe nakugamba nti basalawo okwekolamu omulimu bagende Zanzibar babeerere ku ssente bandibanga baatuuse dda naye ng'ate eyo yennyini gye basinzidde okuba nga boogera ku nsonga y'okugobwa kwa mwana muwala ono.
Nedda. Tatuli basanyufu. Enough is enough. Enough is enough. Sendi ani ya Mugambi agobo omwana. Simani. Ne Emmanuel Sendi kandi olugezigezi ogenda tukomyawa. Chano yani. Netwagala kumanya chano ya Kasuku baya Sendi. Chano yani omutu. Nakwe tujja kubera wano nga batugobye. Who is the owner of that channel? Is it Sendi or Kasuku? Neche maniyo si agent. Is it Emmanuel Sendi? Is it Emmanuel Sendi kadiwa? That simu card. That kokoi. That papyrus. Koko? Now we are tired of Sendi. Agobati omuwala because bwomwala alina different opinion. Sendi komye olugezigezi lugezigezi lwe lwamugana okuwambua mbwagala kyaza mu 7 mbwalina ebiro at your age Sendi ku myaka gyo 8 what career do you have Sendi? Lekera okunkubira essimu nkwata video nkubira. Nambwa yavuddeyo n'awandiika nti naye lumu omuntu ajja kutta amaloboozi g'omuntu omu ng'agamba banne baggyemu olubuto ate nagwo gubeera musango simanyi nagwo guba musango n'ababuuza n'agamba let me even go back to our house and sleep. NB n'agamba nti omuntu bw'asirika tabeera musiru. Bw'atyo bwe yabategeeza nti ajja kutta amaloboozi g'omuntu omu ng'amulagira okuggyamu olubuto kati oyo tabaani taba mulala abeera mukulu amanyiddwa nga Suna Ben cause essaawa eno tukimanyi nti Nambwa yali lubuto era Suna Ben yandibanga yakola ogw'okumulagira okuggyamu olubuto era nga Nambwa yakkiriza nti guba musango mu kkooti. Anyways ebyokutuusaako mukadde kano byo bikyali biyitirivu naye nga wano ngenda okuba nga tenkukomya kutuuseeko emboozi eyakutte wansi ne waggulu eya Haji Ali. Yes, agambibwa okuba nti yakwata step daughter we ow'emyaka 14 n'amutunuza mu mbuga za sitaani okumala ebbanga. Ab'eŋŋanda ab'enjawulo omuli n'abaana ba Haji ono bavuddeyo nga bwe batyo balumiriza Hajati okubaako ebibye byayagala okuggusa. Omwo mwe muli abaana, mwe muli mwannyina wa Hajati, mwe muli chairman bangi bongera okuvaayo naye nga buli avaayo alaga nti Hajati alina ebibye byakola ki byabala ayagala kubba bya bugagga bya musajja. Naye ate jjukira nti tulina online in-laws nabo batera okuyingira mu nsonga ngenda kubanga ate nkutuusaako abavuddeyo kubanga basaidinga n'omukyalo no era nga bo bakuwa ensonga zaabwe okusinzira sofa ku ebyo bye baakalaba. Okuweereza mbadde PJ era nga nyongera okujjukiza nti Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa genda maaso okubanga ate omukonako ku nnamba ey'essimu eri awo ajja kusomera edduwa ku mbeera oba ku nsonga ez'enjawulo obeere ng'ate otangaaza mu mikisa gyo. Mubeere bulungi for now, mweraba. Naye mmwe mukitegedde nti ssente weekuba egonza kuba kati buli omu akyusizza ebigambo era emmundu bazikuba baziddiza ku sayidi y'omukazi. Kyeneebuuza ono omusajja bw'aba teyakwata mwana lwaki yali yeetonda era kyeneebuuza bwebanga biboogera bituufu nti omukazi agala kubba bya bugagga lwaki guli omulundi ogwasooka bwe bamusibira amala aveeyo lwaki bwe yakomawo teyagoba mukazi ng'ategedde nti omukazi agala kubba bya bugagga era lwaki yaliko omukazi n'asigalawo ye lwaki bwe byatuukirawo gwasooka booluganda tebaavaayo ne bagobaganya omukazi ne bajja mu mawulire nga bagamba omukazi agala kubba omusajja era lwaki basheeka ab'enjawulo baavaayo ne bakubira omukazi nga bamugamba bivaako. Gwamulabawo sensi yonna awo ebigambo byetwala nti bikubagana byonna. Omanyi bagamba bw'ogoba omusajja leka mwagana akuze kati bambi omukazi bwe yazze mu mawulire olw'okuba omusajja alina ssente kati ali kukozesa ssente ze ku blackmailinga abantu balowooze nti omukazi agala kubba bya bugagga. Omuntu yenna ng'ayagala okubba ebyobugagga alina engeri nnyingi mwajjira. Olwede bali bafumbo bampeta kitegeeza bwe bawukana ona batwala 50% ekyoli noona n'atwala okitegeera so si yandibbye ebyobugagga bwatyo naye nti weyaba kati ali kukozesa mwana we tewali muntu asobola kukozesa mwana mu bintu bya stupid bwe bityo. Omusajja akwatira ddala omwana wano tewali kwebuuza nti oba kyoba yamunedda kuba ne muwala ono yayogera ono muwala ono mukulu yayogera wetwala bye mu katambi ebigambo bye kataatandisa okubirya simanyi nze nayogera lwasonga nali ndowooza mama ajja kundeka ku ssomero gwe yali yakagenda ewakaawo nga tonamalawo omwezi ate nga mami woye yabagamba mwogere ebigambo bye mwayogera ye yakugamba ogambe n'ogamba nti empale ya kitaawo wagirabanga ezimbe
nakugamba oyimuke otulage empale ya kitaawo yali ozimbye nakugamba okwate ekiteeteeyo okizimbye ng'empale ya kitaawo yali ozimbye n'ebyo yakugamba obyogere. Omwami Ssemambo Abdallah byavuddeyo n'ayogera nti ng'alaga okukwata abaana kiryokke kya bulijjo era kiri nno mu society. Ezo statement mugenda ziwolereza mutya? Mugenda ziwolereza mutya? Ate ono omwami avuddeyo n'agamba nti omukyalo ono ayagala kuba busiraamu. Nabagaya kino ekintu mukijjemu obusiraamu. Tekiri ku busiraamu. Mukijjemu obusiraamu temugeza kidradinga nga mukitwala eyo. It's not about Islam. It's about a monster eyakutte omwana. Ate omusajja gwe naye weetaaga nnoonyerezaako kuba olabika oli mukwasi w'abaana. Tosobola kuvayo n'okola statements ezo ez'ekisiru. Simanya ayagala bya bugagga, simanya ayagala kuba busiraamu. Muntu omu yavuddeyo n'akola ekikolwa si busiraamu. Bya bugagga ki ng'abadde asula mu nnyumba ya mukazi? There is no amount of words je mugendo later mutujje ku mulamwa. Kye mugamba n'abasawo abakebedde omwana ne bagamba omwana yakwatibwa ne bakakasa nabo baalimbye. It's because of people like you actually. I want to go back to school. Olw'abantu nga mmwe abatategeera kyobola njagala kuddayo nsome ndabenga nga mufiira mu makomera. Abantu abakola ebikolobero ne muloza nti no it's okay ne muleeta ne society. Gwe Ssemambo oleetera otya ogamba otya mbu abantu ava yate nayogera binene okumwana abantu bajja muyeeya. Mwabaleetera abantu ofuna obuzibu mu society ne basirika olw'okutya. Abantu nga ggwe. Abantu nga mmwe tetubeetaagira ddala mu society. Bayambe mu abapapi baakuno. Temwerimba nti omusajja teyalya. Ekisekeese eno n'okulaba nti mulumu emitwe. Kwe kuba nti omukazi akozesa keesi okufuna ebyobugagga by'omusajja. Ate si yasoose bangi be bakwatidde mu kituli ennyumba ne bazibatunza, emmoroka ne bazibatunza, buli kimu kyonna. Aba abaana bajja na nnyina era omusajja wenna ng'olina omwana gwe wazaala mukazi yamukulize w'omusajja yamuwasa. Manya nti muwala we alina by'ayitamu. Aba abaana baagalira ddala abasajja ne balemya ne bamaama baabwe amaka. Omusajja n'atuuka n'okumugjawo n'amupangisiza ewalala. Nze mbalabyeko ng'omusajja amwagala ne maama we. Yamukuza, yamuweerera n'okumwagala n'amwagala. Bannange bino si bipya. Ekisekeese eno bye byengabana. Naye ng'amazima amatuufu gennyini according to information and evidence exposed. Waliwo n'endagaano za family nzijaamu bwoti. Basajja mu abazaala abaana mu bakazi ne mubabalekera babakuliza mmalya. Babakuliza mbasajja balala. Mutegeere nti abaana bamwe balina bye bayitamu. Bw'oba oli mugezi yita omwana wo omwekulize. Abasajja tebasaasira abaana bamwe. Ge mazima ga Katonda mu ggulu. Ebyo mubiveeko. Ono omwana according to information yali ayagala kitaawe. Kyova olaba inti bakugamba nti yagendanga mu kisenge. Kuba omuntu gwe balepinza ayinza obutalwana balala bawulire. Naye omuntu bwakkiriza omukwateko osobola n'okumulyanga n'abalala we bali awo ne batategeera. I tell you with evidence. Nze babulya cause I've seen this. Mbimanyi abo abaana benda kuba taata baabwe. Omwana abo bannajja na nnyina bendera ddala kubasajja b'omumaka. Kati omukazi yabagwamu takyalina kyazza. Agamba nti kati kankulwanise nange mbeeko byenkusuuza kubanga n'omwana bangambye takolagana naye. Ate oyinza okukolagana n'omwana gw'otegedde ng'ogudde mu lukwe. Omukazi oyo mwana talinayo lunaku lwe yamugamba nti omusajja andeepinga. Talinayo mwana lunaku lwe yakuba miranga. Ali mu byambu yawulira biwulire. Nga bw'ona awulira olugambo nti omwana akuliira bbaawo bye bakola abo abaana. You think girls are his? Goroza bakazi bakuliza abaana mbasajja abalala. Mukimanye nti abaana bamwe babatambula. Mukuŋŋaanya abaana bamwe mubeekulize. Oba temulina ssente oba muli mu mbeera ki omwana w'omuwala omulabeko wali. Naye abasajja babasomesa babagira nze mbabuulira. Abo bataata muto. Alya maama we alya naye. That's the reality. Era ojja kubitunuulira in this case ng'omwana talina lwe yalipotingira nnyina. Okuleka okubakwata. Omwana n'atandika okwefuula. Atoloza lwaki maama yali alikodinga video. Kati maama n'akozesa advantage atwale ebyobugagga mu ssagga eno.
Kuba according to ndagaano zonna ezasooka omukulu yalya cause endagaano ezasooka ne compensation zina biki maama yagenza okulaba nga family yagala muvuvuba n'agamba kankikube kyonna nkiyiwe ku ttaka nesi yasoose okutunda ebyobugagga bye in this case sigwe basoose okwambulula n'okutwalako ebintu awo mutontaja amamotoka gagende nyumba zigenda buli omwana onyaka kukuwungulako oyigire mu busiru bwo kubanga olaba singa sigwa bugagga ng'omukazi ayagala mwana oba justice ngoba ayagala baawe oba ayagala tewandibira bye mawulire these things happens mu families abaana banje abayina embuto be happening ne family zibituulamu ne ziraba out of solve the matter gwe kasitobira banga bisaze bize ku police oba mawulire nga bane beegani baba baagala mugabano tewaba kunoonya justice cause justice y'omu family etuula teri mukazi ayagala baawe ayagala kumuswaza ebyo wano baagala kulwanira bya bugagga naye oli mutuufu buli yesiriwaza babeeko kye bamusuuza nawe wesirulaze ennyumba bagitwale mmotoka bagitwale mutontaja mujja kubaamu amagezi. So, according to what has been making grounds on social media, stepdaughter wa Hajat eyavaayo n'alumiriza kitaawe okubanga ddala yakwata sister era nga yoyo y'omu ye yagamba maama we nga maama we tamubuuzizza olwa sister we okumugamba sister n'abeera nga tasobodde gamba maama nti maama mukambwe ye ne yeekolamu omulimu ng'alumirirwa muto we n'agamba maama waabwe step maamu nti taata akozesa sister avuddeyo n'akonfaminga nti baamuforcinga okukola videos yakola. Naawe ensonga mujjukire omwana ono wa myaka 14 ekyokulala yeetegerera asobola okugamba nno bw'ebaba bamutadde ku TV yonna okubaako obukakafu bw'ateekako asobola okuvaayo n'agamba banne bano bankase. Waliwo ebintu ebitagatta ng'era nammwe omukubya statements z'omukazi oyo ebituli 100. Abafamile bagamba omusajja yali yajjayo dda abaana omusajja yali yeekyawadda n'omukazi yali yamukolako baali bafunako dda obutakkaanya. A lot has been going on. Omuwala oyo waavuddeyo okuwa ensonga lwaki yakkiriza n'ayambako maama we step mom basibeko kitaawe biological father omusango gwa rape nti yarapinga sister we agambye nti yali atidde nti maama we agenda kulekeraawo muweerera school fees era afiirwe omukisa gw'okutuula senior 4. Awe neebuuliza abooluganda babadde bagamba nti omusajja oyo ayina akasente ke nti era Hajat ekimukozesa byonna byakozesa kubba ssente zaani. Lwaki omwana ono agamba nti ate maama step mother we yabadde alina omumusasulira school fees oba yabadde alina omumusasulira ssente ezimusigaza ku ssomero lyaliko. Bagamba abaana baali babajjayo nga bali wa step mother waabwe obulala, that is the second wife that the sister of Haj allegedly said nti Haj yagoba because of this very woman. That is one. Omwana yenna ategeera however kubanga ayogera ng'alagira ddala taata we amwagala. Osobola otya okustupinga solo kubanga oteeka taata we kwogwo omusango ogwa naggomola n'ogamba nti taata we yakwata muganda wo nga ddala kituufu oyagala nnyo kitaawo olw'okubanga ebigezo mbu oyagala kutuula bigezo bya class simanya senior 4 n'oweewaayo weekobaane ne maama wo step mother oteekeko taata wo omusango gwa naggomola we gutyo. Era lwaki mu bonna abawolereza omusajja oyo bonna baakika n'abamaseeka abasinga okubeera n'omusajja oyo tetunnabafunako neighbor nga akaliriza omukazi nti bannaye yoono naye buli information gye tufuna eva waabwe ekika ky'omusajja oyo. Why? Kibi ki kye bagenda otugamba ku musajja? Bo bennyini bamuwaana obugagga, bo bennyini bamuwaana okubanga muyambi. Omuntu yenna akuyamba ne waaba akoze pupu emisana ng'omulaba ne babuuza ani akozaawo pupu tosobola kwogera nti yamukozeewo. All in all bonna abajaji nga kuba kati ssaawa zino buli omu alina side. Ekituufu kiri nti since we all don't know amazima agaliwo, let's not take sides.
Ffenna tulinde oli waba asabye DNA test zikolebwe tusabe DNA test zikolebwe. Mama waba alina obukakafu bwaleeta ekirala mpulira bayingizaamu nnyo omusajja eyazaala mwono omukyala abaana abo bayina nga bawoza kimu omukyala oyo bamutuwoningako famire ye gye yasooka okuza lwaki famire eyo gye mugamba nti yabawoninga ku mukyala oyo si yeeyogera muli ku reported speech. Omukubbo n'avaayo n'agamba nti omusajja baamulimiriza nnyo n'abeera nga takyayina 10 ali ku 0 naye bagambye nti ali mu kikuubo musuubuzi. Basuubuzi bameka abanaku era n'erinnya babyogedde nga balagira ddala musuubuzi ayinamu kasente naye mu njogera yammwe mugambye nti omusajja baamumalamu paka nakati ali ku 0 ne bamuggyako n'abaana. Omulala nakuba ebituli mu statement omukazi gye yagambye baamubuuzizza nti taata w'abaana oyo gyali. Omukazi n'abagamba mubale ng'omuntu eyakola ki eyafa. She has her reasons. Maybe bakyawagana n'omusajja in a very bad way ne baawula ne bamugamba nti maybe tuwala 10% gwajjo sigala ng'olabirira abaana nze nange kangende nzaala abaana ewange. Kitegeerekeka ye waatyo wagambye taata w'omwana oba tomulabyewo in the picture, do not ask about the dad. Naye nga nze engeri omuwala ono gye yabadde insinuating her body language when accusing her dad, mazima omwana yagala kitaawe nga kitaawe ye yakuzaala mazima ddala stepmother gw'otalina nakweguya ng'omanyi ddala kitaawe alina ssente zisobola okuweerera school fees, lwaki oba weenyiga mu bikolwa ebyo eby'okutandika okuwaayiriza kitaawo? Aya. Shame upon our sheikhs. Shame upon our Muslim leaders. You can't tell me a sheikh this grown that was being questioned about a 14-year-old that was sexually assaulted so bad by the father, and he proceeds to blame every other person apart from the person that sexually assaulted his daughter. He begins to say, why is the mom now into media seeking for justice? You know, she's now embarrassing the father of the kid. She's even embarrassing the daughter. And then proceeds to ask, why didn't this 14-year-old speak up? This is a 14-year-old that is being sexually assaulted by the dad. Ask yourself, at 14 years old, would you be in position to speak up? Like the way kids fear their fathers. And he didn't condemn this man's action. In fact, he was saying the woman should come down and they talk about it. Talk about what? And unfortunately, these are the people that lead us both religiously and politically. These are the people we listen to on a daily basis. These are the people that are supposed to call out these actions, condemn them, fight for justice. But guess what? They're telling the woman, please keep quiet. So in my mind, I'm asking myself, by telling her to keep quiet, who are you protecting? Because one, you failed to protect this girl child that is 14 years. 2, you failed to protect the mother. 3, you are protecting the pedophile. You are protecting the pedophile. And my question is, when is a girl child safe? Because even under your father's roof, shit is gonna get weird. There is no amount of justice that can be given to that girl. The bare minimum is knowing that the person that sexually assaulted her is behind bars. That's the bare minimum, because she's going to live with that trauma forever. And the fact that that was her father is even worse. And when I heard of that, I was like, that sheikh's family, it wasn't even one, I think there were multiple sheikhs. Their families need to be investigated. How do you tell me as a father that has kids, a situation that like that doesn't anger you? Just to hear that a person has sexually assaulted a 14-year-old, 10, it just angers you, like you're just so angry and pissed. Keep it in mind, this man has more than one wife. I think he has 3 wives. So he left all his wives, left all the whores on the streets, from 5K to high end. Looked at his 14-year-old and said, you are the one I want to sexually assault you, I want to spoil your future, I want to traumatize you, my beautiful sweet daughter, it's you that I want. But statistics show that there is no pedophile with one victim. It's always more than one child. Trust me, that man has been doing it to other kids. Why don't we have his face yet? His face should be on media already.